Tabula Lujja Bbosa nga wa myaka 38 ateeberezebwa okuba omusaale mu kutta Engineer Daniel Bbosa yali omukulu w'ekika ky'Endiga yali amaze ebbanga nga yeekukumye okutuusa nga 19 omwezi guno poliisi lwe yamukukunudde ku kyalo Kimerika e Namulonge Busukuma. Olwaleero aleeteddwa ku kkooti ya Lubaga Nateete eyayitibwanga kkooti ya Mwanga 2 okusomerwa omusango. Emmotoka ekika kya drone yamutuusizza ku kkooti ng'agifuluma aliko ebigambo Bakira byawanda. Banja lya Mwenge liggwa na Mwenge Obwakabaka si Bwampalo. Abaganda tebalwaniranga ku Bwakabaka Bwampalo. Mutebi yalwanira Bwakabaka bw'abajjajjaabe nange lwanira Busika bw'abajjajjange. Bwe tulwanira Obwakabaka tumumanyi ekika kiterere kati kiratereze ekika. Si Bwampalo kisange yateekamu amaanyi ne bajjajjange. Twawera ebigambo ebiraga nti ebiruota byejjusa. Bw'atuuse mu kkooti ayongedde okuwera nti bbanja lya Mwenge liggwa na Mwenge. Nze natuma abaana abatayingirira Daniel Bbosa kukeera. Nze natuma Lujja ne Sserunkuma. Nze nabatuma bagende bamutte. Nakola ensobi naye abatwala obusika bwaffe be bandeetera okusobola. Agamba naye yali awoolera ggwanga. Batta kitanga abo bennyini nze nandibakoledde ki? Nze omwanzi jjajja w'Abendiga. Abadde ebigambo tabirumamu n'ategeeza nti ne bw'anaaba mu kkomera tajja kuvundirayo era bw'anadda ajja kukomawo ali entebe ye. Nze omwana we banansiba ne jjajjange bamusiba kali essuula yamala kusibwa lwowo n'ekkomera lwomwa lwendiva ebizira nja kukomawo omusabe. Alayidde nti ne bw'anaaba afiiridde mu kkomera waakiri omusika we ajja kulya entebe y'obwalwomwa. Ekintu nga kikyo nga ddala okakasa nti kikyo okirwanira n'okiramira n'abaana n'abazzukulu. Nze omwa tulwanira busika waffe. Omulamuzi Adams Byaluhanga yabadde mitambo gy'omusango guno. Omuwaabi wa gavumenti Caroline Mpumwire asabye okukyusaamu mu mpaaba okwongerako omuwawaabirwa omulala. Tabula Bbosa kaakano avunaanwa ne banne abalala 5 omusango gw'obutemu okuli John Sserunkuma agambibwa okubanga ye yalasa essasi eryatta omutaka Daniel Bbosa. Kuliko Nakiguli Harriet, Nakawale Joseph, Mayanja Ezra ne Naluwenda Emily. Mwenna wamu muvunaanwa omusango gwa butemu. Kkooti emusomedde busomezi musango era takkiriziddwa kwewozaako kuba kkooti eno tekkirizibwa kuwozesa misango gya naggomola. Kale, story ya NTV, muganda wange Patrick Ssenyondo yagikoze, credit to NTV. Tubaaniriza nate ku mukutu olwaleero nze muzukulu wa Gabunga Moses Wamandire muganda wange Mutebi Soko namusize kuba tugoberera leero program ya speed tugende mu maaso. Webale gyo sinzira okutulaba tukomyewo nate kumanse bwino. Kale ensonga ze tugenda okwogerako tujja kutandikira ku eyo tutunuleko kuya abali eggulu ky'okutwala parliament eggulu waliwo abaka abagenze nga n'abamu basagambiza okuli n'aba opposition yadde nga oludda oluvuganya mu parliament lwali lugambye terujja kwegatta mu ntuulo ezo yadde waliwo abamu abagenza balina n'ensonga zaabwe okuli Lulume Bayiga ne Abed Bwanika. Tujja kutunulako n'ebyekiteezi oludda oluvuganya era olukulemberwa kaakati National Unity Platform bagambye nti gavumenti bwe batayina kyekozeewo mu nnaku ntono nnyo bandigikuba mu mbuga olw'obulagajjavu abantu abafiira mu njega sinanjega actually mu kulagajjalira obulamu bw'abantu era kigwanidde kimanyike nti kino tekyagwanga tekiraze byali bitegeereka bulungi emyaka egiweredde ddala. Kale tubaaniriza tutandike ku bigambo bya Lujja Tabula nga tetugenze mu case tetujja kuba musaguli mu kkooti n'ebigambo bye particularly bitegeeza ki ebyokwewaana. Nze ndowooza si kipya kubanga ebintu ebyo tuzze tubyogerako naye ensonga ezo point enkulu w'okutunula tituba twebuuza motive. Kigendererwa kyoba mwoyo ki mwayogerera nti ye lwaki information bwetyo teri confidential nti alinga n'abamawulire bamanyi bakweka abamawulire naye kuono lwaki alinga asiiba ku tikito eno public case Mutebi. Nze ndaba nga birimu ebyekwese bingi kubanga lwaki Lwomwa oba Lujja aweebwa nnyo kamera alinga ali eka kuba buli dakiika 5 obaako w'omulaba.
sikkiriziganya n'ekyo nti public case esaana kuba bw'etyo. Erina attention yes kuba is capital offense. Era omuntu yattibwa yali mukulu wa kika kya Ndiga. Like attractinze nnyo public attention. Ye mukulu asoose. So bannamawulire attention nene nnyo beba gicreatinze attention. Teri abadde agibanja naye banoonya conclusion. Kintu tukiwumbye tutya. Era ekiddirira lujja ajja kusangibwa ng'omutwe gwakyankalana. Bayinza okugenda mu maaso ne batulaga nti tugenda mukolako okukebera omutwe. Kyekiddako kubanga statement zaakola n'abazituleetera baagala kulaga nti aliko ekitali kituufu naye nga gwomaze okuba convinced kubanga 90% yakkiriza okunoonya kuli kwebadde enoonya n'ekujjawo. Naye lwaki beesibye nnyo mu bika oba mu Buganda kubanga cases weziri eziriko ne investigations ez'amaanyi bakajezi baliko investigations bamagala lwaki eyakatanga eryawo lwaki eyalujja yesinza amaanyi lujja omuntu wa bulijjo olowooza kiki lwaki attractinze nnyo gundi eyo ne kuba tulabye cases mpitivu nnyo nga n'abamawulire tebakkiriza kusemberera abantu bwe batyo. Nzijukira bwe baleeta Sobi wano ku CPS emyaka emabegaawo nga bamuwalawala poliisi yali mpitirivu. Olowooza lwaki kino bya bukulembeze bwa nnono kunafuyizibwa. Bakuwa attention nti n'omwana omuto ali mu primary 1 amanye nti ebika bya Buganda birwanagana balwanira obukulembeze. Kitegeeza tewakyaliwo obukulembeze bulambulukufu nti line oba lineji y'obusika mu bika bya Buganda yafa esangulwa eri mu kusiimuulwawo nti agamba nti yerwomu ali mu kkomera ali mu layini ya Kalyesuubula kuba Kalyesuubula amanyiddwa yali obwalwomwa akirambuludde bulungi nabyogerako omwaka myezi nga 8 emabega lwowona obusibe lwomwa erinnya mwe lyava yali Kalyesuubula ali musiga lya Namusota. Yes. Kati bagezaako okukusiigira ekifaananyi tewakyali obukulembeze bwa nnono bulambulukufu. Obuganda obwali bulwanyisizza gavumenti eya wakati mu kalulu nga bulaze nti bwo tebukyajagala kusinziira ku kulonda. Bakulaze nti tulina kubanga tuli ate mu ntalo za bika. Bino biri beyond Buganda. So bino biri political. Okay, biri na intention si kugamba nti biriwo by accident. Biri intention kubanga omusibe bamuteeseteese okutuuka okuleeta ekintu kino kibadde series nga bajja okiraba nti tebigwa bugwi. Ennoonya ye embula ye baagala okukukonvinsinga nkituufu yadduka. Bameka abadduse ne bazuulwa. Bwe twali tetunalaba bano nagambako nti waliwo ayine yabulira wa Mbabazi n'afulumira ewa General Sale. Yes. Bameka ababula kulonda kwa 2016 nga n'abamu baliko kamera ne babula ne babulira ddala. Lwaki omusawo w'ekinnansi asubscribing eri gavumenti era gwe bawa omupiira n'abanga yagenda okufuna abantu mu ssabo lye. Lwaki batumbudde obusamize oba okweraguza sina busamize mu kiseera kino nti ababadde babuvaako gye bakukonvinsingira kuba bonna gavumenti yabakompromisinga buli nzikiriza mu ggwanga. Akulaze nti eriyo omuntu agenda mu ssabo lwakuba lujja yazuuliddwa nga Jumba yamuwa ultimatum. Ebintu bingi byekwese mu kino naye era bakiwa waabwe. Omusawo tajja kujja afune platform nga wa wansi era abajjumba aligaweesa wakola nama. Ebintu bino birimu ebituli bingi poliisi bw'oba okitunuulidde naye ne statement za lujja ng'omuntu nze ze nasuubira zeezo lwakuba kalaze exaggeratinze nnyo nti awera nkolokooto nga bwe tugamba ng'omuvumbuzi w'amawolu nti akulaga n'enteekateeka nti alina ekigendererwa kyesimanyi ki. Yes, kyemane kubuza spirit kijoyinza okujja kuba kugamba nti yalwanira kika kya Ndiga. Yalwanira kika kya Ndiga. Okwogerako omwoyo gw'olaba olaba nga gwe guli gweyogerako ogwa exaggeration byakuzannya oba ddala kituufu omusajja ali kwalaali ali kulwanirira nsonga gy'aliko eyo obwalwomwa
kutereza kika anti otunulamu nti omuntu aluubirira okusaanyaawo layini za Buganda zino entuufu tatudde ate alina ekigendererwa ekinene n'obuuza obwaliwo omwalujja tabula bwe yabuliiko yabufunamu ki otunulamu nga tofunye naye ng'ate waliwo agenda okuteekamu ssente obeeko kyokola alina n'amaanyi nti gy'ogenda nsobola okukuggyayo mu budde bwonna wabula kino kyosize mu bantu wiikisi 2-3 omwezi tekivaawo nti ebika bya Baganda byatandika okutabuka kitegeeza Obwakabaka bwazzibwawo byoya byanswa bwoli awo bwakiwunjukira nti bwakirwanire Obwakabaka okubeera obunywevu kirina enkizo nnene kirina amaanyi mangi mu byobufuzi ffe tugenza okuzaalibwa oba okutegeera nga Kabaka tolina nawe oyinza mwogererako essaawa zino osobola okumwogererako ne mu katale n'ogenda ng'omwogeddeko bubi lwaki nti kizze kinafuyizibwa process ebadde gradio bagikola bati kati ani akkiririza mu ndiga erina ebiwayi bibiri omu mugenzi eyamuddira mu bigere lwasi lujja lwasi kitegeeza bakulaze nti ono aliwo talina makulu kubanga yali ansowole ate omulala alinga alina amakulu ali Luzira agenda komera ki yes ayinza okuba bamusindise Luzira yonna gye baagala banze sibiwa nnyo budde kuba ndaba nga mizannyo nali ngimanyi gisuubira eyo gyali mu Niigi namutera okumulaba mu Niigi neezo gyali eyo agendayo nga disgrace nti ekikalu omwo omutuufu musibe naye omutwe gwe mufu kuba kyekiddako ogenda kukiraba kiwe mu weeks 2 nti batuuka okwagala okumukebera omutwe bagenda gukebera kuba bino byonna agendako kwekubira nduulu si mu kooti ya Kisekwa gy'alina okuba yeekubira endulu ew'omulamuzi naye ng'okwexamininga statements ze zikulaga nti mulalu statements tuziseeko nnyo omwaganya bye yayogedde ng'ali ku kooti bikulaga kimulalu si mulalu naye agezaako okulaga omuntu mu Luganda tumuyita wakazoole akazoole toba mulalu awedde naye obeera ovaako azanye bulungi ekintu kye ziba levels kuba eddalu mu Buganda oba mu nnono yaffe zirimu emitendera mingi okutuuka okuyita ttembo tulina akowodde ttembo waliwo akazoole obuzoole azoola ati lujja ekifaananyi kyazannya kya muntu azoola avaako nadda naye abeera ku layini nti bw'aba anyumya ku layini ye agimanyi kuba eyo tekuvaamu byayogera biba bituufu yabamu mpewo nga yeetaaga kusamirira lubaale kigala lubaale oyo azze asamirirwa nnyo mbadde ngenda gendako mu biwanvu naye olwakadde kaneme gendayo eyo eddambwe akizanye bulungi kiraga nti aliko akazoole alimu akazoole si katwewungu kubanga eddalu lingi mu Buganda waliyo akatwewungu kati ono wakazoole asobola n'okudda enkya byonna n'abikyusa ate abantu tebamanyi tactics za Dembe Muzungu lye yaleeta ebino lujja byayogera abyogera mu nkuubo z'amawulire wadde okutuuka mu kooti naga nti abanne simanyi na musango bantu tebalina bino bya tikitooko era tebiri on record eya court teri omungereza yatuwa eddembe mu mateeka nti wayogedde kiwali tyaku poliisi nagaenze natema omulamuzi akubuuza nti ssebo naku z'omwezi bweziti ne bweziti ogambibwa tiyi nga sibiwulirangako tyamumutwale psychiatric mumutwale bamukebera omutwe ayinza okuba sayiko eddembe likuwa ne bakutwala ne bakuvuga mu drone esinga nekwe yamuleese nga bwonywa juice nodda n'empapula zo ne bakwawulira n'ekkomera ng'omulalu ate teriyo komera lisiba mulalu era emyezi 2 aba yazzeeyo empigi wali kati byonna bino yemulaba bizi muleme kubitwala nti kiwedde oli asobola okusigamu ekintu nti Buganda buweddewo olaba endiga kyeyeekola naye ng'agezaako kuzannyira ku kikyo kuba ye tayagala Bwakabaka so bagiwadde mileage story eno n'ensonga eno kwongera kunafuya nti tulabe ne keesi endala tulabe endala eno just eriemu kwezi ezandibeera nga zigenda okujja ebigiri emabega magnitude yayo teyandituuse ku eno level tulabye abantu babakubye broad daylight
yes ab'amaanyi nga balina ne security kyogamba bo tebaliiko kunoonyereza nga n'emmundu tuzimanyi nti simanya kikabwe ekiti baagala okukulaga nti eno yo mu Buganda kabiggwe tulabe nti Abaganda be bakubagana n'akuwa ne layini ebintu ebyetaagamu investigator nga mugezi si bano aba be baleeta kuba be baleeta omuntu akunnyonnyola ekintu ng'olaba naawe ataasomako n'olaba soko scene of crime officer nga akunnyonnyolako crime scene eya Bujingo ebbawalakata naye nga byannyonnyola obiraba nti si muteeketeeke kati byetaagamu okubuuza lwaki kamera zino zijja ennyo kiki kye baagala okukonvinsinga lwaki ye story kubanga etutte emyezi 7 ku 8 wakati awo tewaliwo yali attiddwa lwaki ono awera bw'ati ekuba n'ebyekiteezi bibaddewo tulina okwagala kiteezi nkulu na nnyo yes kubanga yassa abantu abatannamanyika na muwendo ono Kakeedo Battoomu aliko ne vidiyo ze nakugamba nti nze bwe nalaba vidiyo ezizannya Kakeedo namugeraageranya ne Biden oba Kamala nti buli wabeera alina satellite n'oŋŋamba nti tekinologi akuze naye waliwo wogenda noga waayi ani yashutinze vidiyo z'omukulu ono nti baabikutte tebirina interest mu TV ne baga waayi ne skadi yagibuzizza ono ebibye nga biteeketeeke nga ne point bazisazeemu dda ziri ku TikTok wabaawo ensonga tetulina ba inspectors tulina bantu batuula nti afande gundi jangu oyogere n'agereesa n'addeeka alina statement yakoze nti Katikkiro atereeze ebika atereeze ekika statement eyo nkulu statement nkulu agikolera ku Mwanga 2 court okuliraana ku Mwanga no nze ndi ku setting ya venue ekifo Mwanga 2 court okuliraana Bulange just kumpi kinyana ningizeko ne mu court byagenda okwogera no ebya kooti wantu tuyinza obutabigenda olw'omusango script ye gyagenda okwogerayo script ye bweba kyekyo so gitwa naye obutagenda in the midst tetujja kugendayo yes no so kumba script ye ne tusooke ku eno statement eya Katikkiro atereeze ekika yayogedde ku muntu gw'amanyi nti menasi disgrace buli muntu gwakuba automatically onoonya believability oyina kuba omuntu omuyala omubuulira mboozi ya mmere tomubuulira ku cryptocurrency Katikkiro atereeze ebika kubanga Katikkiro ensi emulaba nti moolo buli omu amulaba atamulaba aba talina bubeezi maaso amulaba nti yafuuka ekintu ekiri awo nti abuzaabuza nsi kati bw'omweripako bajjaga musajja ono ayagala ne Katikkiro kubanga Katikkiro tali popular bamukyawa ng'emazima onoonya kiki abantu kye banasinziirako okuwagira lujja yatta omusajja ono kuba Katikkiro yakyankalanya ebika Katikkiro buli omu gwe yakyawa kubanga Katikkiro takyalina buganzi mu Buganda ebyo byonna kati ate ekyo kindagira ddala nti ate gwakuba gwawagira waliwo wetuzannya omuzannyo nga olina okukuba gwowagira omatize bali nti awo mukyalo ono sirina nakyemwagaza naye ng'ate gwonoonya kati ekyo lujja kyazannye saawa zino olina okukubako ne kubabo naye ng'owumba kuba kati atereeze ebika nga twagala agende okitegedde atereeze ebika tetwagala agende kuba yalemwa ayonoonye ate gw'osaba atereeze myaka 10 n'emeka otereeze ebika obwa Katikkiro obwa Katikkiro bwa busika agende lwaki tugezesa omuntu omu nga tuyina bangi atereeze ebika byawa omuwagira naye oyiiya kiki umbrella ekugatta n'abantu bano nti ffenna tunoonya refugi mweno nti lujja muzira lujja tabula muzira ayogedde yatta omusajja kulwa Katikkiro okudibaga byaliwo ne ku mulembe gwa Paul Kaggwa abasajja baateekateeka ensonga zaabwe ne beekalakaasa bintu bingi nnyo ku Pamba Agustino Kamyoyo mwogerako nnyo yalemesa nnyo Paul Kaggwa enfuga y'embi Apollo n'agenda e Nairobi gye yafiira naye nga yasiibula n'awandiika n'ebitabo bingi omwali ensonga eziraga Katikkiro yalizayininga
n'ayogera kuba muzaala ab'enseenene naye nga agezaako kukonvinsinga abantu kati lujja kino akyerippako singa abadde alina envi ku Katikkiro oba vendetta kale yandibadde alina statement esukka awo kuba kati Katikkiro atereza ebika nze mwogerako nsonga z'amaanyi kuba yawemuka kati nze gwe batalyako na kifundikwa kyange kuba sirina kifundikwa waffe tulina bubeezi Katikkiro wa Gabunga tetuli mu layini ya Gabunga naye Katikkiro mwogerako nti adibaza Obuganda kati gwagamba atereza ebika osaasira kubanga omuzannyo gw'ozannya agulimu script gy'obadde oyogerako yeeriwa byagenda okwogera mu kooti byolaba byofa wasinga ngambye nti professionally naye nga nze manyi nti mu kooti bigenda kukyukamu mu kooti nonsense ono agenda kukendeera olaba emizannyo mingi egigenda okujja mu kooti anti kati kooti kisinzira omulamuzi bamubuulidde ki omulamuzi atunuulira kikuba tugenda mu kalulu ekuba wano gugenda vaawo ku mwanga tugende mu high court anti gugenda mu high court naye nga twali badde mu bantu abali soba bonna baali badde batunuulira enjegeze etabangawo mu kyasa kino bantu tufiiriddwa abantu mu Ebola mabbaga biki epidemics ezo zonna naye tetubangako na landslide zibaddewo nga kitegeerekeka naye kasasiro ono wa mawulire ga nsi yonna kati ekintu kino okukibikka wano ewaffe globally okibikka nga osse mawulire gali loko kubanga local news siga ekifaananyi kigenda ku platforms ziri eziri international kati bw'okitta ne lujja ono omwadde coverage ate n'obanga ofuna ekigambo from the horse's mouth lwaki bulijjo sikifuna kubanga boogera mazima naye kati oyagala onconvincing nti omusajja ono leka akwebuulirire tojja kulinda n'onyango lwaki aboogera nti bannaaye bansibira nno bwereere ndi musiraamu naye siri mutujju lwaki tebabatuwa tubalaba ku mpingo ne bamuyisaawo emyaka 8 bano abannuupu bonna obalaba ddi omusango sigwa public interest nga bwewaŋŋambi lwaki bo batubuulira nti kakati bazze ku military kati bagenze bazze bakuwa kye baagala owulire kiringa emikutu gino egya intaneti bakuwa kyotera bw'oba olaba bya mizannyo bagenda kukuleetera Messi na Ronaldo okusinziira ku byosaakinga kati lujja impact ye mu mitima gy'abantu nnene ti Obuganda obulaba bwe butuuse kabaka wuuli bamukweka Namibia teyina na makulu gali awo naye gyabeera ate bw'avaayo bamussa nkoni ne bakola amatikkira ge ng'ali mu kisenge bw'ati asoma empapula kyokka nga alina authority ku matikkira ge yewe eddiini zino ez'abazungu kyokka nga bakugambye nti emirimu emingi gye gimwetera okukoseka ate n'asoma speech olumaliriza n'omulaba ekyotera bw'asoma speech buba buwongera n'asala n'atolokayooko kubanga liri kkomera n'avaayo n'agenda ekyotera abazungu bamugamba abeere mu mbiri awali amazzi malungu biki ebyo kati bw'agenda ekyotera n'alaba nga teri ddungu n'addayo naye nga bamugamba awummule asooka aveeko mu bantu olabye Katemba n'olaba n'omukulu n'agenda mu Bulange n'asoma sikuriputi kakati batuwadde tuwummulemu naye nga okuwummulamu kukulemesa kutya okuba ku matikkirago abantu bakulabeko ate n'osoma speech nga yandibadde hate speech kubanga kabaka gwe tukkirizamu ebbanga lyonna gwe tukuze twagala yalibadde ate tayawulayawulamu bataka tubamanyi nti mulimu amagunju mu bo naye balekere ffe authoritatively nsobola okugamba ku mutaka ntwala kubanga obutaka ekifundikwa tekikolerwa omu yekka bw'oba owemmuse kizzeeyo sigaza ekyakitaawo sikirinaako obuyinza naye nina enkizo ku kyagabunga kubanga ndi wansi omwo mwambuleereeyo kati kabaka bw'abanga yazze n'alondamu nti abataka bano nina n'obuyinza obubajjawo nga speech eyo evudde mu kabaka aiba nkyamu si nnungi kuba nti tutuuka ku eyo level
naye nga alowooza nti atereeza Obuganda ku ntikko musuubuzi yamanyi Obuganda kwe kusolooza ssente. Kyayonoona kinene nnyo, ebintu byaleeta tebitugattako kuba talina byatukoledde nti tufunye amalwaliro mu Buganda. Lwaki tavaawo? Ensonga gy'otandikiddeko gye tubaddeko ebadde ya Lujja gye tukyaliko. Lujja amukoonako nti Katikkiro atereeze, kitegeeza akyamwagala wabula alongooseemu. Alongoose bulongoose. Ebyo sibiwuliriza. Kitegeeza olina ekigendererwa. Ojja kulaba omuzannyo gye guli ggweyo ogwo mulala nnyo. Beetaaga okuvaayo balongoose bulongoosa makubo matuufu ga nnono na buwangwa gaali malambulukufu nga temunnajjamu byabufuzi. Ani yali ayagala ekifundikwa? Muntu ayambala ekkanzu ye nkadde bweti, terina ayagala kikapu kyawe mukulu w'ekika kyabangawo temuli ssente. Museveni n'aleetamu ssente. Ontegedde pointi yange. Museveni yaleeta ssente mu Buganda, n'aleeta ssente mu bataka. Abataka baliko ddiiru, buli omu waalwanira. Yes. Yakuleetera kamera n'azitunuza mu bataka, teriyo buwangwa bw'Abagisu, teriyo entalo, teri Busoga, teriyo bakyabazinga abawera abasatu, obalaba ddi mu kamera. Kino bawonoona kintu kyaffe. Ne bakusiruwaza mbu kubanga yatta omutaka. Bameka abafudde mu myaka egiyise? Bameka abafudde bakubye amasasi nga bamukubidde na wantu wangu okulaba n'obanga lwaki abantu ne bakwata bukwasi bantu n'amala ne babatta nti kinengo coverage eno gy'omuwa oyina ensonga, oyina ky'okonvinsinga kubanga mwaka gumu teri ajja kwebuuza Lujja. Tulina obunafu bumu. Omuntu ajja n'azannya emizannyo egyo minene nnyo giyiwa obuwangwa bwaffe mu nnyanga, naye ate mu bbanga ttono n'abanga emisango gye yejjeeredde. Bwe nkubuuza abantu be basibye abatta ledi abakola ki, ani abalondoola on a daily basis? Kazini yafa wano Juze Namuwongo, baamutaddulalu, naye ani yali amulondoola mu myaka egyo gyalinga 19? So gola bino byonna bye tulaba okusinga ddala ku ebya Lujja byonna bintu bizannye birina ekigendererwa. Twetaaga obbiwa eriiso erisukka ku kuba nti olaba bulabi mawulire bwoti neewunya n'abantu abasanga ku makubo bati nze sibibaamu batadde boda kugundi alaba bulabi bwati. TV kuba TV kati zakusasulira abantu tebazirina mu nnyumba, zibeeramu naye nga talina subscription. Ali ku kkubo bwati bonna balaba ne bavaayo ne bati bannange Buganda. Kumbe kiri bakizimba ekintu kyabwe. Lujja bw'aba kale mutemu, lwaki ole omuwa coverage emanyisa abantu nti obutaka buguddemu nabe? Lwaki totunulako ebugisu? Mwankole kale wadde bwavaayo tebye mutajja kubuza be baamutuma bonna abazanya emizannyo ginene okwaga kusuula ebikana biki be baamutuma okutemula omuntu kuba kyekyobutemu tukutumye obutemu kyo kibi wadde tulina obutakwatagana ekyo kyo kibi naye tukkirize nti ne bana abazannyo bandibanga bamuzanyisa emizannyo nago gwandiba ogumu ku muzannyo okutta Lujja tabula mu njogera yange yonna sinayogera kukutta. Lwaki? Nti omukulu ono gwolaba ebintu byayogera bya mu nkuubo, amateeka gakula bulala. Bino byonna bimuwulira eno omuntu ojja nakuga nti abaŋŋambye mbiyogere ng'atuuse eri ewawakanirwa abangi. Bwe tuba tusoma ebitabo bino bye bayita ebitukuvu, ewawakanirwa abangi lyeggulu. Naye wano ku nsi omuntu ali mu kifaananyi ky'omuzi w'emisango yenna, ewawakanirwa abangi ye kkooti, ye wali ebbeetu. Ne bw'oba bakulabye ng'osala omuntu omutwe bakubuuza nti ssebo omusango guno tugukuwe, nti sigumanyi, kawandiika. Tulina amakooti agakyali ku nkola eyo ey'ekisiru, njagiyita ya kisiru kuba ffe twakkiriza ebintu by'abazungu byonna paka leero obusiru bwe baatuwa mbukuba bagunjufu. Obusiru tumaze nabwo emyaka egisoba mu 10. Ssebo ogambibwa nnaku z'omwezi bwe ziti nti kyokka nga wali statement ya poliisi egamba nagiguza noga nti bankuba nnyo wano, bagende bamukebere bwe baamukuba ne tutwala emyezi 8. Ebintu bino bisobola togaana bikubamu bitooki. Lwaki? Nti ekigendererwa ky'ebintu kubanga bwonga nti be baamutuma okutta. Lwaki olowooza nti yatta? Katujje katutandikirawo katinyo katujje.
weesiimye mwattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abatakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezeekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 824 noti 79 oba noti 773 206 58 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Nze Hajji Ashraf Simwogerere, omuwandiisi ate era omuzannyi w'emizannyo. Mu bitabo by'empandiika bikwatagana ku bulamu bwaffe obwa bulijjo oba nga buyita social, political and economic. Oyinza okusoma ebitabo byange nga otusinkana ku WhatsApp yaffe eri 0756 12 65 15 nga osobola okusasula omutwalo gumu n'ekitundu buli mwezi. Waliwo comments oba emitwalo ebiri nga omutali comments. N'awalala oyinza otusinkana ku Amazon ku Simwogere Ashraf Kindle. Nkwaniriza nnyo otusinkane era n'ebitabo byaffe osobola bifuna hard copies okuva ku Mukono Bookshop oba okulagiriza ku WhatsApp namba eyo oba enamba yaffe eyo gye nkuwadde. Nkwagala nnyo. Tugende maaso lwaki olowooza nti obuuziza nti be baamutuma okutta. Kuba bondaga nti bino byonna obirabanga mizannyo. Ekiraga nti omuzannyo gwatandikira bisobola okuba omuzannyo. Yes. Byatusobola okubeera nga omuzannyo tulowooze nti gutandikira yonna eri mu ntalo ne gukomekeza nga omuntu bamusse. Egyo nna bw'oba mu kulaba okukola bango bikubamu obitu bisobola okubeera gonna nga muzannyo. Ne bamutuma n'okutta. Nga bw'agambye nti yatta. Yakuba ye yakyeyogeredde. Nti yatuma. Nti yali bulooka. Bw'anajja naga nti nali bulooka. Kubanga ne bulooka naye atuma. Mulimu bag'okusomera nga gw'oli bulooka wakuna. Bw'anaayogera omukungu eyamutuma kuba yatuma naye tekigaana kutumwa naawe n'otuma. Okutunuulira nti mulimu ab'ebika kyogamba nti mubendiga Nakabaale baani ndabamu amannya g'endiga mayitirivu ye wali abatemu yokka tetusobola kupangisa ku balugwala batuttire Lwomwa. Ebintu ebimu byakuyiiya mu bantu betulina mu Kisenyi biki abatta abakola embeera ezo eriyo bandiga bokka. Kigendererwa ki bw'okitunuulira? Kati okumutuma kyobuuzizza nti kuba kati wano mu kulowooza kugonda ze nti ne bino byayogedde kisa okubeera nga yatumiddwa kola bwoti ne bwoti zanya bwoti ne bwoti n'ekyokutta kuba kyo kakati tuyinzaga nti tuwoza alleged omuntu yafa twakiraba. Yes, it's no longer alleged. Era kakati ekiri alleged nti lujja ye yatta. That is an allegation. Yes. Yattibwa in broad daylight. Mu kulaba uko oba olaba nga eno script olaba nti zino script n'ekyokutta kuli eyinza obbeera part of the scripting. Nti kyotegeeza nti okutta kwali nsobi. Si nsobi kyeŋŋamba nti bw'oba odriving omuntu ng'omulaga bino byonna ggwe byolaba byayogera obitwala ng'omuzannyo nti bayinza okuba balina kye baagala otutwala mu maaso eky'okumenyawo n'okutta ebika ne kituuka n'okutta omuntu ne bamugamba ajjangu ne kati ojje nti obeere mugundi ze natta na biki kyolaba. Mbadde manyi nti olina kembadde njagala otuukeko mbadde ndowooza nti otegeeza nti okutta byenyinyonyodde simayo basikonyeeko kyendaba sikutegeera bulungi awo kyeŋŋamba mu kulaba okuva ddala ku script eyalujja okuvaayo ebigambo bye okujja okwogera otulaze nti golaba bino biringa bino mizannyo bakulage ebiri mu bika
kuba bingi ebiri ebusoga n'obwakyabazinga balinga bamanyi ne bonga nti ndagayo kyabazinga omulala nja mukuleetera twatwala era nabyo twatwala ebbanga nga nabyo biri mu mawulire obwakyabazinga bwa busoga bulina amaanyi kati tebulina ba response ya lunaku lulala tugende ebunyolo tugende mwankole tugende etoro kwega bintu bingi bye tugenda mu kingdoms zonna ondaze ngo yadde nti focus lwaki bagitadde ku Buganda ko Bwakabaka oba chiefdoms mpitirivu mu Uganda ne why of all Buganda ye center of focus nondaga nti ayagala kunafuya kino kumenya kino yes nekugamba nti nenkubuza nekine ekyokutta oyinza okiteeka muzanyo obumu yes kinzo bena na Buganda tugambe nsegula mirambo omuntu obumu bwati omuzanyo kugenda mu abantu 10 emirambo omuzanyo ne gujjamu n'okutta kirira isi nnyo mu byobufuzi mu Uganda layisi nnyo ate ekyo oba kyewuunya kubanga wandiŋŋambye nti kubanga time frame eno ey'emyezi gino osobola n'ogitwala nga okyanoonya muntu akikoze atya nti munnaaye n'akyogera ntya n'akola ntya nti tukuwadde weewa obudde nno n'akikola ntya bannaaye mpemuke ntya nze mu b'ekika kyange weewa obudde salawo kuba omusango ogukunoonyesa mulala tolaba nk'omuntu akkiriza musango nga taguzanga waliwo kye bayita plea bargain manyi okugendako mu mateeka eyo prison biki era osanga abasomesa nga yajja mu masuuti terina amanyi yamutuma n'ayita bannange bwe bawaza omusango weguti obadde ku limandi emyaka osobola okukkiriza ne obitegedde koli katemba muzannya abazungu batuwa ekintu kiri awo okola emboozi bwetyo ne bwetyo nekwata ku mitima gy'abantu omuntu ye n'atwala ekyo ne bakugamba nti wamma ggwe tukatukukebera omutwe obeera awo obeere ku limandi omwaka gumu ani anaaba akyabuuza ebyalujja ffe abalina amawulire amagagga nti ate leero tuli mu kasasiro enkya tuli mu mataba leero tuli mu baalooni Kimutebi njagala okwe-examininga beyond omuzannyo gw'oyogerako tugende mu kooti ya Kisekwa siini ndowooza eri part siga nti wekitandikira naye okulwana mu bikobo okulwanira obw'obukulu bw'ebika era tebutandikidde ku kika kyandiika era tebutandikidde ku mulembe Mutebi bivudde mabega tutunulire anti okulwanagana okwo kuba tugenda maaso mu kika kyendiga mu kika kyendiga bo bubaddewo era ne lujja ono tabula akulaga ne momentum kwe bubadde wajja okulwana okuli nnomo oga nti mulangira ono mumukulize endayiga kubanga Baganda be banaamulaba bajja kumutta byaliwo kuva dda naye nga tebigenda kweno levo omuntu akutta lwange ffutwa fubitizi n'obujja kino kisukka ku bujja kirimu omuzannyo gw'olaba nti waliwo ebigendererwa bw'ogoberera ebuyogerwa okuva mu maka okuva eri omukyala namwandu oba omwandu wa Lujja Kakeedo Bosa Kakeedo Daniel yali Bosa Daniel Kakeedo saagala nnyo tukigatte nti okuva mu Daudi Chwa bamwanga Kirira mu Muteesa asooka kubanga ebyo be bakabaka abadde vibrant ennyawo nga togenze wala nnyo eri mu bandawula jangu ku Muteesa ow'oluberyeberi be bakyusa essuula gye tuliko n'ayita Abangereza ne bajja wano n'azaala Mwanga n'azaala Kiwa Kiwa gwe baateeka ku Namulondo nga abulamu kubanga yali mwana wa mwaka gumu tekyandisaanye kumuwa baamuwa lwa kuyisaawo byabwe nakyo kyali kikyamu kabaka w'omwaka ogumu tasaana kuweebwa Namulondo naye bw'oŋŋamba nti byava eyo momentum oba magnitude obuzito kwe biriko kati si kyekiri kuba bwe tusiiga bwe tutyo bano politics ono ali partisan akyusizza bingi lwaki nti ettaka kwe beebongera bonna lya Buganda ettaka paati nnene nnyo mu kufuga n'abantu ge masiga Buganda kwetambulira ettaka abantu olutalo luno lulimu bantu na ttaka lwe tulimu bintu bibiri ate ze ssente kuba kati essente yonna erimu ettaka ogamba otya nti omutaka omugulidde ettaka ogamba otya nti omutaka asiiba mu State House lwaki tebaalwanagane
bakikusiigidde nti kaakati kiriwo bwe kiti kivudde mu kuba nti ssente zijja cash ensulo ziflowinga kati be baliko amasannyalaze olowooza lwaki Museveni kimanyi nti asobola okugaana miitinga minisita naye n'amiitinga omutaka kubanga ayagala information. Mutebi nchaga oyingira ekyokujjawo kiri ekyo nze kyendowooza nti gwandibanga gusukka ku muzannyo number 1 tutunulire kale case study tukozese kika kyandiga kyokka bingi ebibaddeyo okulwa n'okubaddeyo okutunda ettaka sikyalugambo kyekitasuubira nti n'okutunda ettaka nti kinza obeera emabega tuba tulina okwexamininga baani abatunda wenjagala okwexaminingira omuzannyo bino tebiri mu kika kimu singa kibadde mu ndiga yokoga nange alwanyisa ekika ky'endiga ali omu naye katugenze obutaka butundiddwa obutaka butundiddwa oli navayonaga nze njagala kulwanira kino si kituufu sino sinaki kuba mulimu n'ebika bye tulaba off record Mutebi olina ebika byomanyi ngeri agamba nze ingo oli ali mu kika agamba ekyo sijja kikkiriza sijja kumenya manya waliwo n'abantu abagiddwa mu nsonga wano ku baami b'amasaza Ssaabasajja Kabaka amazaalibwa ge gaakaggwa ne wayita ennaku ntono ne bakyusa abaami b'amasaza abamu abagibwawo baali tebakkaanya na kutunda ttaka erimu mu kubapanishinga kubateeka wabbali kaakati ekyalujja wengamya nti guyinza okuba gusuka ku muzannyo omusajja ono ali real nze kyendaba nga munamu nti tabula ono alwanidde emyaka ne alina kyayogerako era nozerawo ekiri ekyokugaa nti neeyaliwo oba okuwiwa omusaayi kubadde kungi ku bwalwomwa ate nga tekitandikidde ku mulembe Mutebi ndoza tulina okwexamininga okugenda diipa ebuziba mu bika bya Buganda byonna ebirwanagana nga waliwo n'abamu benjogenda nabo bakatikkiro nga atutabangula ye gundi nejimu nga baagala bagijje mu kooti ya Kisekwa wetwogerera wano enkya omusango gw'effumbe yes walusimba mbiro za nkya mu kooti ya Kisekwa gugenda kusalwa kitowooza ndo bino byonna tukitwale nti byonna biri ku script mizanyo kutunda bintu bya butaka ebyekika byonna n'okutuuka abantu okuyiwa omusaayi kwali tuli ku kika kya ndiga tetumanyi balala balina busungu bajjaga nti okutaasa okuwona ekizibu kino kisukka ku busungu emisango gyonna waliwo w'oguyingiriramu si buli omu nti okeera nkya n'oyingira omusango bwe nkuba ku example entuufu examples zi live siga nti kulabirako ba assumption abantu bangi bayingidde ebyobufuzi nga tayingidde lwaki eyagalire bamuwa endagaano bamulaga emisolo gyabadde returns zatafayiringa ngezaako okuzza ku kiri nti lujja nga midiyooka ayinza okuba teyamanya mulimu gwe yayingira omuntu ku level kwe tuli omuntu agula omulambo n'aguziika mu lujja ewuwo ninga aguguze ssente emulago wali olowooza aba yazaalibwa ayina kugula mulambo embeera eriwo bamulukidde ti oli asaana okuyingiramu naye ng'ayingiramu tamanyi na ttaka lyammwe limulwanira yakuguza mulambo gwe miliyoni zazimanyi ongezaako okuntegera gyendaga nti omuzannyo gusobola okubaawo nga naye bano tebava mu kika kimu oba tebazaalwa wamu oba tebasula wamu niwesanga nti egundi nno gwina omusango era dduka akugamba dduka ate yagenda okuluka fayiro gye bakwata emyezi 6 negenda mu matu g'abantu ne bakkiriza bakuteeseteesa obuwanga gye buli olwedde olimu olusamiza obeera ne ku taaba ofuweeta bakutaddemu ekifaananyi eky'omuntu eyadduka obadde n'abantu abo emyezi emeka 5 bakufuleminze bakubrainwashinze ogenda image ki nti amunaye kati ntuuse nsaanidde okugenda abagisa bakiyina mu mbalu tova eri ne bakusala mbalu ebintu byenjogera mbimanyi tova eri si series zino afanda ajja tunnyonnyole tabula bwabula n'agenda ku bizinga bwe baamulaba ku bizinga bazzaako ki kubanga intelligence ya Uganda yesinga intelligence kubanga banna security bangi tebalina mirimu
bangi ne wano wetuli webali era kati ffe twogera ensonga zaffe sirwa kuba ntomanyi webali oyina kunyooma kutya nga Martin Luther bwakugamba obuvumu bwo bw'okutya n'omutima gwo ogw'okuggwamu omululu okugulirirwa bwe buzira. Tetutegeeza nti ensonga zetwogera teziriiko beziruma, zirina beziruma kubanga abantu baagala otuule bwoti obe nga mwenna mulowooza kimu nti omusajja agayo yamutta bannaye abasajja balina emitima. Omutendera ogwo twaguvaako naye nga wali abaguliko bangi. Kati try and favor fee eyo yekuwa obuzira naye security ngezaako okulaga nti tabula ne bw'omwagala mu nnaku 2 nga amaze okutta lujja bossa kubanga byaliwo baali babiteekawo wali omufuna omuntu asobola okukuteekawo naga bulijjo muyombagana ne Ichuli wagambye otya juzi nti omusajja nange mubanja naye kala alikiraba tikatukozesa ono tyamba naye ebintu yammwe sibimanyi nti mutereka emyezi 2 agambye tabimanyi mumusene mu kifaananyi ng'omusajja bwe yabula yali afaanana atyo bakutereddewo ekifaananyi nti aliira ku nsiko buli gwe banoonya aliira ku nsiko omuntu ali ku leve efuna emmundu ne ssente tasobola agenda Nairobi n'abeera ng'abeera mu masaaji n'adda nga munyirivu lwaki alina kudda ng'omuyaga eyayonooneka omutwe twebuuze gy'abadde atubuulidde gy'abadde mu Kimerika yazzeeyo kiro buuza obaddeko owa ssebo bw'aba simuteeketeeka ajja kuyitira waliwo kibayita okuyitira n'okona ku kintu ky'otaategese mu sikuripiti yo. Tetulina ba investigator, tetulina ba inspectors ba buvunaanyizibwa naye ng'ebintu bingi bikubikamu ebituli. Lujja omulaba ng'ateekeddwawo nga kiguumaza kifaananyi kuba simanyi lwaki obwongo bwange bundaze nnyo nti Lujja ali too real byakiikirira weebiri ate tebiri mu kika kimu byayogera biri critical mbugundi eri wagiwanvuyiza nadde bw'oyogedde ku byekika ekimu nenjagala nyingiremu awo byayogera biri critical bye tutawadde matu emyaka egiweredde ddala 3 nga Ronald Mwenda Mutebi atudde ku Namulondo tetubiwadde matu ge mazima of which nze ndaba mu kulowooza amatu emyaka gyonna kuba tebitandikidde ku mulembe gwe ng'ani asaana okubiwa amatu abazzuku ffenna ababadde babiwa amatu be batuufu kooti ya Kisekwe ebaddewo terina gibuusabuusa nokyeŋŋamba Mutebi bagitadde mu spotlight bakulage nti Obuganda tebuliiwo kuba kooti ya Kisekwe ya nkizo abazzuku tetuwadde bintu bino matu n'ebiriwa ebyobutaka obutaka ebintu ebyalina kuweebwa matu kubanga eyo ennono yeeramula embiri ziri wali genda ozirambemu olabe bw'otafa iba nnono nga tebannagisaabulula gireeta mu byabufuzi kati bataddeyo ssente. Kyenjogerako kiri bwe kiti nti okutunda obutaka ndoza tubadde tubunegirekitinze nnyo okubuwa attention bwe budeservinga nti ojja kubuuza bazzukulu bagabunga bangi nga ne ku butaka abamu tebamanyiiwo oba tebamanyi oba tulina oba gyebuli okitegeera nti ng'abazzukulu attention tutandise kugiwa mu myaka mitono nnyo emabega okumanya nti obutaka bwaffe buliriddawa naye nga gw'olaba tutegeera kubanga n'abalina okutuwa obuvunaanyizibwa obwo kututeekateeka tebaabiwa mbudde nti gende buwaya ate ye omulabe n'awa obudde ebintu ebyo yamanya kuba omulabe yaleetebwa bano n'oyingira olutalo lw'otamanyi sheeyayo weeyimiridde olwanira ekintu kimu nti kuzza kabaka obwakabaka tebuvaawo obwakabaka abantu basigala baabya ennyimba ezaabwe ebifundikwa gyebiri okuzza Mutebi wano mu 7 Amini we yamuddiza abikka akabugo ku kitaawe omubuze kitaawe enjole ya Ssekabaka Muteesa II kyali kyankizo naye tekikuweesaayo nsi yo kuba nti okuzza omulangira akomewo Ssaabataka nti ate abantu mitwalo egigenda mu 5 oba egisobamu girina kuggwa. Ekintu kya Lujja tolowooza kino kinowooza tekigwanidde okwongera
naffe ng'abazzukulu n'Obuganda bwonna okwongera okuwa attention ensonga y'ettaka. Abazzukulu bw'otunuulira ensi yaffe eno tulina population esinga obuto bwetaba mu Afirika mu nsi yonna okutwalira awamu. Population eyo gye tulina nakugambako dda nti bw'ogiga nti engalo zino 8 zirabi olinaga nti musajja abalaze 5 ga nti lwaki agamba 5 omusajja tugambye 8 eyina weekoma. Kati bw'ogiwa ekyalujja kino ne bw'okijungulula mu maaso nti bannaye lujja yali mulalu era twamuta yaddayo ali twamulabye empigi empigi wali embaale ewaabwe. Bino biba byakwata dda eyakyawa Buganda yagikyawa. Tikale abasajja ne balwanira ebintu ng'ebyo eby'ekisiru nti kuba weesiba embugo zima amakanzu. Omuntu akukulembera ye akirowooza perspective ye eri etya ku byo. Akulaga nti abyagala oba abyagala kye tuyita olusuusuuto lwe baagala mulekwa mulumbe. Kubanga omuntu okulaga mwana bambi ne bamulera lwa lumbo olwo bibiina ggwa n'okusoma tagenda kusoma. Akuwadde ssente kakati kababa w'ettaka ddala omutaka aweebwa ettaka abamuntu tulina bataka tulina biki ebyo kubanga bo bennyini menasi ng'alina genda nakufukamira kuweebwa kati okulaga nti ate battiŋŋana okweyunga ku kiri nti nange njagala position keeki yange bagigaba teyali musenga tewali byanfuna kubanga okubeera omukulu w'essiga oba ow'olunyiriri beera awo bajjajja abazzukulu bo bajja nakwenoonyeza ennono weeri okitegedde stupidity gwe tulimu nti erevo kwe tugenze ya busiru tokkiriza mu nnono oyo muyina kugenda mu kooti mwangattu kati lubaga biki eyo babikyusa buli lukya be balina okutawulula ojja kusangawo omulamuzi nga namulugwala tayagala wadde okuwulira ebintu ebigwera ewa Kisekwa mugenze lwaki kigende vayiro Obuganda okumenyeka ne bumenyeka kiva mu mitima gy'abantu. Baabwagala abantu twagala nnyo ng'era lwe lutalo lukyabaddewo ffe ku mulembe gwaffe lwali lwa Buganda kabugerere wali naye nga n'abasajja abaluzanyiramu bizinensi yaabwe weebali balamu banoonya kulya ne bateekawo olutalo olwagisaako CBS ebadde twategedde na juzi nti ebadde ekola tenafuna bipapula yazzeemu okukola oluvannyuma lw'emyaka ibeera 13 twabagiza juzi mu mateeka buli ebadde ekola kinyumu badde gundi yakuba nategedde contest era n'abagiwa obulango badde bagiwa mu nsobi kuba terina kukola wekitiibwa Nabbosa yagize ebintu ebyo kati ensi efaanana bwetyo nga kukkiriza buli kye bakuleetera rediyo gye bayita ey'obujjajja gye bayita ebadde ekola emyaka gyonna okuva 29 paka 2024 bagiwadde baaji eringa yafufa nti kati otandise okulamula emipiira gino emyaka 13 mbadde nkola biki ensi yeyo gye tulimu mwe tulwanira bakuleetera ekintu gotiikinge nga butiikinzi obeera attention tugiwadde nnyo n'okukuba engalo n'okuwagira n'okugoberera omulabe nti emyaka gyonna bakatikkira abazze babeerawo abakuumye eddamula emyaka gyonna ku mulembe omutebi tubadde tubasanyukira kukuba bukubi nga nakukola kutya naye ng'ebiseera bingi tetussa mulaka ku ebyo ebifuula Buganda ontegeera Katikkiro najja bamukwasa ddamula myaka 10 mbadde njajjerabira mbadde njogera naye ali Bulaayi emyaka 10 ne gibeera vvu Joash Mayanja Nkanji bannange ne tukubanga ne tugoberera emikolo ne gibaawo kyengeza kugamba nti tuwadde nnyo attention ebinyumu enkuukeze bannange ne tusanyuka ogenda wala don't you think ati Abaganda bwe tutyo nti tuli baaki egyo nti batuteekateeka nga otunuulira kabaka tyeha omwogeddeko omusajja nantalinya ku katebe biki naye ng'ate totunuulidde land acquisition nti bannaye land eno ya freehold nina obwannannyini bwange bukomawa enkya kabaka bw'asiima n'agamba mbeewo nga nvaawo
oyagala kiriye natalinya masomoji musota fena twagala nino otunuulira ebyo ng'omuzungu Omungereza bwe yajja n'akugamba nti Bayibuli yino totanga toyendanga Yesu yagamba oba Katonda tomubuuziza bulungi nti bannaye Yesu oyo abeerawa nokkiriza bukkiriza kati ffe twayagala nnyo ebinyomo ne Buganda okuva gye yava ebinyomo bitubyettanira nti ewandyako ennyama oli nakubanga omusango gwakulanga gwa nnyama nti tabaala ofe naye tagaa nti ettaka lyange biki ffe tetulina ntalo tetulwana tetuyiwa musaayi tuli bantu ba mirembe ye Buganda yebagisetinga ne batujja ku nnono y'abajjajja abaasooka n'omuzungu bwe yajja n'agikyusa nakugamba nti yalinga akukuba mu liiso mukube mu kutu bwakubuuza nti ompulidde nga naawe omubuuza nti ondabye ate bwakufumbireyo omutwe mufumbire ya bigere mujja kwenkanya evvumbe kuba omutwe n'ebigere ennyama evvumbe livaamu lifaanagana. Anayi for Anayi ya musajja muyindi Mahatma Gandhi yagireeta naye ate naye n'amala abazungu ne bamuzingako Anayi for Anayi agimalayo nti can only leave the whole world blind nti bwana bw'ojjamu n'eriiso n'olinaga nti nange kamugjeemu nga bwanzigyemu kibi lekono gwe bagyemu eriiso agenda afe onasigaze eriiso lye byonna bifu. Abazungu baali batusiruwaza busiruwaza neri Yesu gwe bagamba yajja oluvannyuma wano gwe bagamba emyaka 12 ng'ensi yaliwo dda emyaka bukadde na buwumbi ate nagambo bwe bakukuba oluyisebo kyusa bwoti akube ku lino oba bw'ayagala olwokusatu okola otya ekyo Yesu yeetaaga atuluŋŋamya dde bwakubya olusooka kyuka olina amatama 2 ayagala lwakusatu kati Yesu akubewa kati ebintu bingi ffe Abaganda twalina okukyamuukirira ne tutunuulira bintu bya kinyumu. Buuza nti ettaka lyange kabaka ono layini mwava yeeyo njirabye naye likomawa tetwamanya nti mu maaso ettaka kiriba kyattonze era Omuganda akugamba nti ettuufu liba wala oba ettunze akatale k'emmese kaliwa Busoga edda yalabanga e Busoga nga wala bw'osala mazzi kati Busoga wuuli bwe nva wano saawa 2 mba gyendi kitegeeza baayinanga ebintu bye balaba bwe tubirabira mu perspective gye baabiraba emyaka 13 emabega ffe basiru abawedde emirimu abawumba tuutu babayita abafungula ndiga nti omufungula ndiga tamanya ndiga eno nnuma oba nkazi amala kugibikkula akakase mu busiru bwe kati sinenya bali naye nenya ffe tuli ku kinyumo baleeseyo Washimayanja Nkangi n'abeera n'akola ebintu bya mbyone byereere naye tumulangirira nga muziro w'omutima talina bye yakola akumye eddamula omusajja akumye eddamula n'agenda e Bungereza n'adda naye okukuuma ddamula kyekiki stupidity gwe tulimu kyenkugambye twakulaba omusajja nange nakula mwagala abantu bangi benkuze njagala ennyo bwe ngenze nga nzibuka naye bw'ogenze ng'osoma otege noga ate twe twabuuka mangu nga tuli kuba kati eri ali myaka gyange nga asoma kati twe twasoma dda si bino ebySST science ebyekisiru okugoberera ebintu mu bufunze n'omanyi ebintu ebikukwatako Mayanja Nkangi afudde enkuze jozi wali Mayigo ye yalinga agendayo ne muddwaliro namulaba wa mutima munne yakwata ddamula yagikuuma naye bwe wakuuma ddamula muggo baguzaawo buli lukya ettaka walikuuma bulungi kubanga oŋŋambye nti ddamula ogikuumye tunoonya ate byapa 10 embuga simayana biki okuumye eddamula ki olimu amagezi byebyo tuli ku excitement wandyako ennyama tabaala ofe simanya Omuganda ayagala nnyo enswa Omuganda n'ennyama Omuganda n'omwenge ku Siroganga omukolo gwonna gwaggwa nga tutunuulidde mwenge kabaka gwe yagabula tetubuuza nti omusawo ono omuganga eyamusawula yali akozesa ddagala ki kubanga ebirwadde Siroganga byeyalwala ne leero kabaka Mutebi yembeera eriwo tetwabuuza Siroganga yabeerangawa nti eriyo omuntu ajjanjaba kabaka gyali nga si musawo ng'ow'e Bungereza bwali
olugero lwa Siroganga lulimu bingi tutunuulirako Mwenge n'ebijjulo byeyagaba be Baganda tetumanyi buyinza abasajja bazze bakoze fujjo wano ne bakola story mbu abasajja bajja ne balwana sima abasajja 26 bajje bwe tebalwanira ewaabwe teriyo bife ekigezi teri nsiko ndowooza ekyendabye musheno twetaagayo programu endala okuba torch mu gundi yonga ddamula bwe zeetambula abantu abo bagasizza Buganda kuba bwe mba ntunuulira kati nze ekintu kyalujja ttabula nkiweera ddala amatu olw'ensonga yes njagala tumalirize olw'ensonga njagala okuyingira munda nti nze nkikwesanga opportunity Abaganda tuteeke kati omwaganya kuba ekyattabula kukweka bukwesi naye its land ya ttaka bazanye emizanyo gyabwe nenze nja kikwesanga opportunity bantu kulabirawo nti ebisukka ewala oli azannya omuzanyo nenze kyenzijamu ani ngendeko ndekeyo kondo no katujene show endala focus ebeeraawo okwongera okutegeera n'okuba toki naffe nnyini okuzuukuka kano ka drop in an ocean yes bazannyira mu scene eno adda ndese wana bossa sebugwawo katujje mu kitundu ekiddako Uganda y'enkya